gujjiddwako akawoowo olwaleero n'omupiira wakati w'Omutima Omuyanja nga guttunkana Embogo. Omupiira guno guzanyiddwa ku kisaawe ekya Muteesa II Memorial Stadium e Wankulukuku, guwedde maliri goolo 1-1. Omutima Omuyanja gwe gusoose okulengera akatimba nga guyita mu muzannyi Abdul Mayanja ng'ate eggoolo y'Embogo eteebeddwa Brian Kayanja. Omupiira gugenzeemu emu naye tufunye ekyokuyigamu be tubadde tusamba tubadde tetubamanyi tubadde tetubalabangako abasinga batugamba bavaawa naye katuddeyo twetereze second round tugenda kudda nga tuli bamaanyi. Omupiira tegubadde bwangu, buli omu agulabye kitegeera gubaddemu okukola ennyo ate tuli ku semi-final tukozeemu emu buli omu alabye ekibaddewo, so tugenda kwetereza ku lwokusatu okulaba nga tuyingira finaali. Omupiira omulala ogw'omutendera guno gugenda kubeera wakati w'Engeyi ng'ettunka n'Engonge, guno nga gugenda kuzannyibwa enkya ku kisaawe kyekimu. Ttiimu ebbiri ezigenda okuyitamu ze zigenda okuttunka ku luzannya olw'akamalirizo olugenda okubeerayo nga 26 omwezi guno ku kisaawe kyekimu. Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga agamba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiimye okulabikako eri Obuganda ng'aggalawo empaka zino. Omulundi guno Ssemunywa asiimye abe naffe ku mupiira ogwo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Tugenda kubeera ku kisaawe e Wankulukuku era nga emiryango olw'okuba munnange Ssemunywa waali gijja kuggulwawo ku ssaawa 2 ez'okumakya. Naye njagala okwebaza bamanagers abatwala emizannyo mu bika byaffe n'abatendesi wamu n'abazannyi olw'omutindo ogwoleseddwa. Omulundi guno mutukoze bulungi nnyo kubanga ekyamazima kiri nti omupiira gw'ebika gubadde ku mutindo gwa waggulu nnyo. Empaka z'ebika by'Abaganda zatandikibwawo mu mwaka gwa 1950 era Emmamba Namakaka ye kyasinze okuwangula engabo eno ng'egirina emirundi 10 wabula Endiga ye yawangula engabo ey'omwaka oguwedde. Ku olw'enkya